ndika kubeyo tetujja kimaliriza olwaleero. Waliwo ekintu kino nakibuuza ku be twali nabo. Lwaki vudde ku ki embeera eno mu Uganda? Nammwe kankibawe. Buli okuva edda nedda okuva ensiro yabaawo waliwo okufa. Ne bulijjo waliwo okufa. Naye kivudde ku ki mu Uganda buli afa temukyakkiriza nti yeefiiridde. Nakirabye n'okutuuka kuli pulezidenti yagamba nti abaddamu okugamba nti olanya butwa n'aga poliisi etandika okunoonyereza. Naye ndaba Sseruganda Fred Ensonga ng'agamba tutandise okusika obutambi obwo ne ninda kuba nasooka okulaba baasooka okukikubawo baali babiri. Katikkiro nzikiriza neewole ekigambo kino Kabaka w'Abakyoli yasookamu ku baakikubawo nti omuntu waffe ono enfa gye yafudde abaffe buli agira bw'ati nki ne bakireeta timulimu obutwa. Taata we n'akyogerako. Mwabadde nomumugye ne ku lisiti y'okwogera naye byakyusa oluvannyuma n'ayogera. Naye era mwakoze bulungi yandibadde grave mistake kubiri ebirowoozebwa ate n'omugaana okwogera. Taata bwe yasituse okwogera ekintu kye yakubyewo n'agamba nti ripooti zonna weeziri. Ne wabaawo banne abagamba wano nti yalwala bw'ati n'agenda e Germany ne bamuggyamu mwalimu akalimu nga kalinga kalampu akalimu nga ne baga kali cancers ne ripooti ne ziva America. Byonna ne bijja abasawo n'ab'emulago ne boogera. Sebo si taata yekka. Sooka otuwe ku mukulu Mao ng'avvuunulya taata ayogera mu Luluwo, Mao ng'avvuunula mu Lungereza. Briefly. Awo kawa walya. Akora. Jacob pumio yat. Ama en ubil ke barakan. Woto yang yeo babal ko pikwanyo yat ya. Awora dong utero ako chat. Atin dong goro. Akok dire ko ngat mio yat. I am not mourning in vain. I want to state clearly, Jacob was poisoned. He told me, and he was operated. Doctors attempted to deal with the poison. The poison affected his health so badly. By the time he was flown out for treatment, he was not in a position to recover. He was too weak. Taata yagambye nti kankyogere mukitegeere mutabani wange baamuwa butwa. Yaŋŋamba bagenda omutwala omulongoosa obumuggyamu nga bumaze okutambula nga tebakyalina kye bataasa. Yadde ripooti zonna ziraga kansa. Kivudde ku ki ntandikiddewo omukulu Kakooza? Kuba bwe naamenya abe kankulageyo batuna. Brigadier Mayombo n'okutuusa kati byogerwa. General Ronda bye boogera. Jeno waliwo jena yali mu Prime Minister's Office. Lokeki yennyini bye boogera. Otyoketa gwe mbadde nga yennyini. Meya Jeno Oketa bye boogera. Kiki lwaki abantu kituusa awo huwa? Of course mu mindset yaffe ya Africa mostly omuntu teyeefiira. Naye mabega wali tekibadde bwe kityo. No. Tewali muntu wano mwami Kaddu omuntu afa ne bw'aba afunye accident ne batagamba nti bamuloze. Ne bw'aba afunye accident aga nti bamukoze eki bamuloze. Nze ndowooza abantu tutandike okukkiriza nti waliwo powers zetalina kukufa kw'omuntu. Ekyo buli omu akimanyi. No, because era n'aboogera bonna bamanyi okufa bajja kufa. Anti si Katonda bwe yali atonda omuntu nga nze bwe yantonda ne baganda bange bano tewali gwe yaconsulting. Era n'okutwala tasobola kukola kiconsulting. Tuyina ebimu okubyejjamu ne tubikkiriza nti kuba abameka bawadde obutwa ne bawona. Iziti kati tukitwale nti yenkola ya Afrika ndi omuntu teyeefiira. Of course kati bw'otunuulira kubanga omuntu bamala okuwa exhibit record zonna bwe zifulumye still omuntu n'asigala nga takkiriza okirowoozaamu ki cover ki gy'oba okavaringa ky'otrying okuportrayinga to the public kubanga honestly speaking omufu tayogerebwako one
first of all bonna babadde boogera nti omukulu olanya obulamu bwe yabukuma nga buli private and it's correct kuba tosobola kubeera nga advertising obulamu bwo. In fact ne reports zonna ezisinga n'abasawo bakugamba nti bwomala okulwala is confidentiality ebeera maintained era tebabulya mukakozi ebyo byonna tubimanyi. Ekizibu lwaki abantu bagaanye okukkiriza? Nze ndowooza tulina okwebuuza lwaki society empisa yaffe ekyuse, kiki ekikireeta okukyusa kwe kyandibadde ekituufu. Ekibuuzo kyembuuziza okikomezaawo wange kaŋŋende wa mukulu Kikonyogo ku nsonga y'emu eyo. Ekibuuzo omukulu Kakoza akinziriza. Ekintu ekyo kizibu nnyo ate kasa kimala okuyingira kiba kitabuse ate buli bantu babitwala kati mukulu yabyogedde bwatyo boogedde abantu abo bafudde lwakuba ate fufana waffe twagala nnyo obajjukiza naye tuyinza okuba tufiiddwa abanene okusinga n'abaabwe nno naye lwakuba bafudde ate nga bafa mu bbanga ettono ennyo. Twafiirwa Bishop Lwanga wano jjo era naye temwakkiriza. Simanyi oba tetwakkiriza batwakkiriza. Dokita yasoma Kikonyogo oli mu bantu obimanyi byonna ebyogerwa n'olwaleero. Dokita Lubaga yasoma postmortem report mwagaana okukkiriza abantu wano. Bishop Kagwa we Masaka yafa no we namuŋŋona naye n'afa bangi nnyo naye olwo naye mwalimu era kansa. Lwaki simanyi ba kansa lwaki yeyongedde nnyo ate mu Uganda of late. Ekyo tuli kigendako olulala naye lwaki temukkiriza ne bweba nga ripooti evudde mu ddwaliro anti kakati omutwala neva ne mu America ne mugigaana. Anti kati problem gye tulina bano kibatuleetedde ekinene ekintu kibayita trust. Ani akyogedde ne wabadde amutuufu ayogedde mazima era okukkiriza nti mazima nakyo kibeera kizibu. Kasi abantu bakugyamu obwesige nabaga nti oyo kyayogera ate muli ne bw'oyogera ekituufu terajja kukkiriza. Kati mu Uganda kizibu nnyo okutegeera ekituufu kiri luddamu kubanga aboogera tetubeesiga. Bamukulu Kakooza naye nze Honorable Simbwa kuba oli akinze bulungi trust egaanye. How can we build the trust? Kibeere nga bwe bagamba. Nali wano ne muganda wange Saddam ye yatuuka n'agamba nti olaba ne we baleeta ddagala lyakugema Ssaabasajja amala kuvaayo luli edda nzijukira nga tuli ku CBS yamala nakugema ssanga lya Mbogo. Ne baga Ssaabasajja olaba yagemye essanga lya Mbogo ne batwala abaana okugema kwali kugaana. Covid yamaze kujja ne Katikkiro najjawo ne balaba ne Katikkiro ng'agemu abantu olwagamba nti mu Bulange Ssaabasajja asiimye omugemerwawo najja wano abantu basimba line wano katono tubulwe ne wetuyita naye nga gavumenti yali eyogeredde ate ng'eddagala lyerimu ddala ne bagemesa awalala. Kiki kyekigambo Kikonyogo kyayogedde omanyi bw'ogamba abantu ebintu tubeere tuli bannabyabufuzi buli lwogenda mu kampeyini ngeza bugeza n'oyogera ebintu ebitasoboka era ne bitabeerawo buli lwoddayo abantu bakendeeza obwesigwe bwabwe gy'oli. Kati bw'obanga abantu wabagamba ngenda kuzimba eddwaliro e Lubowa n'oteekawo n'ensimbi buwanana olwaleero ne lutuuka nga tibiriiwo. Yali agenda oddizimba kati yali mu bizinesi y'okusobola emmwanyi ne bamuwa twavudde mu International Coffee Organization ye ne bamukwasa kati yali agenda okuzimba eddwaliro Lubowa kati yagenda mu mmwanyi naye nga yagira mu ddwaliro. Kati abantu bw'okola ebintu ebyo olwali n'obagamba kino enkya ne balaba kino bakendeeza obwesigwa mu bigambo by'oyogera. Kati gavumenti ya Uganda erina ekizibu kinene okuddamu okusitula obwesige bwayo eri abantu. Nga gavumenti bwe yakola nga tutumbula tourism Amini n'avaako Obote n'avaako abo ne bamanyira Uganda mu kutta mu kutulugunya mu refugees kuwaŋŋanguka. Kati kitwadde NRM emyaka era mugiwulira negula kampuni mu America biliyoni za sente okutumbula trust abazungu bakomewo wa. Kati Uganda deliberately erina okuddayo gavumenti okuddamu okutumbula trust yaayo eri abantu. Honorable Mbidde obadde maliriza bwenti nti olwaleero esimu eno bajibadde baginkyajingira evudde kwa lwa akantu ke ndagidde ne bakankubira ekifaananyi nga ngenda kasoma
nti olwaleero bannayuganda kabeere pulezidenti Museveni ekyandibadde kikolebwa olwaleero nga taata ayogedde ebigambo ebyo tekwandibadde kugaa nti buli abyogera bamutwale ku poliisi kubanga taata ayogera alifaalinga ku mwana nti omwana wange yaŋŋamba ekyandibadde kikolebwa olwaleero kwe kuyita taata kyebagamba kyekiriwa kuba pulezidenti Museveni eyabadde agamba nti buli ayogera bamunoonyerezeeko ye mu ddwaliro Seattle ti ye si musawo afuna lipooti kati afunye lipooti y'abasawo naye neya taata ekoze eki kati pulezidenti kyeyandikoze kuyita taata n'amubuulira ye byalina pulezidenti n'anoonyereza okuzuula incidentally simanyi James oba oyinza okunfunira kantu ako ne pulezidenti yalagirako Jacob we yalwalira nga bakamulonda ku bwa sipiika n'atwalibwa e Bungereza bwe yakomawo pulezidenti yagamba banoonyereze ku kigambibwa nti Oulanyah artifacts zajja nga babeera ne mugenzi Jacob Oulanyah 1 omubiri gwe gwabeera compromised kuva 1999 bamujja mu spring ye manufacturing platelets ewawanvu byonna ebyo biri mu report bwajja okufuna report n'afuna ne facts amazima amatuufu oloya eyali mu ddwaliro Seattle naye yatekinga interest owulira leka mukamalize kyonyonyola olinga kati ekololo bwe babadde nga bannyonnyola abantu bye bagaanye okukkiriza njagala naye chance badde ya honorable Mbidde mumuliro obudde ate butuweddeko kagende baganda bange bano tebemenya temuyina ripooti eraga nti yafudde butwa temuyina ripooti eraga nti teyafudde butwa n'olwekyo toyinza kukozesa maanyi kukakasa bantu nti teyafudde buki ekintu ekyo gavumenti ereme kikozesa maanyi mu mateeka fe tulina ebintu byetutunuulira waliwo ze bayita tests wabeerawo ne test gwe toyinza kuvaayo buvina ogamba nti am a reasonable man nti anze ndi muntu atuukiridde ategeerekeka wabeerawo test zetukozesa batusomesa nti ono yeeyisa atya singa atuuka mu makkati g'oluguudo ng'emmotoka ejja yeeyisa atya yebakawo bwebasi byosalawo awo waliwo n'emisango Police versus Birmingham Waterworks bakugamba nti you must not be equated to a young man in a hurry but rather how do you remain calm and collected even during times of emergency osigala otyanga okyategerekeka wadde ng'oli mu kaseera kakazigizigi ekyo kyekisalawo omuntu agundidde n'olwekyo eyo test ebeerawo kati test endala waliwo kye bayita test of innocence acts of an innocent person wabaawo ekintu kyokola ekiraga nti gwe mutuufu tolina musango singa wabeerawo sukaali eyabbiddwa ne babasimbyawo mwenna bababuuza ni yamunuunye naye nga gwewulira kikokola bwoti ekyo si kikola kya muntu atalina kyeyakoze ekyokusatu ekibuuzo kijja nti who benefits from the death ani afunamu mu kufa kwono ebyo byonna byonna bw'obitunuulira olina okutandika okunoonyereza omuntu teyeefiira ekisembayo gye bayita dying declaration omuntu kyaba yayogedde ng'afa tutunuulira bwe yali afa waliwo eyaliwo owa famire ddala n'awulira byayogera kati asinga okutubuulira byeyayogera ye taata yabyogera tannakola ki tannafa kakati ebisigadde nze naawe abaalinya ennyonyi abaakomawo si be bantu betugenda okwesiga okusinga eyamuzaala n'olwekyo nze njagala gavumenti ekole kino bano baganda bange bavunaanyizibwa okuteeka gavumenti mu kifaananyi ekirungi naye njagala obategeeza nti ensonga kati mutandise wano mugambye wabaddewo waliwo bagiyise equation ebyobufuzi mwaliwo ekibalo Oulanyah abadde ali mu layini kakati gwe ate bwafa bati n'ogamba mbu yafudde bufi just n'afa bufi abantu bangi bazze bafa n'olwekyo gavumenti evunaanyizibwa otubulira wano okuviira ddala ku bakayiira abantu bazze bafa naye tetubuulirwa kye baafudde toyinza kuŋŋamba kwesiga lipooti yavudde mu ddwaliro nga neyakayiira kati tevangayo
ffe bwe twajja ogisoma wano baatukwata ne batuggalira okutta abantu kimu ku bintu ebimaliriza ebizibu by'omuntu akulembera. Okutta abantu kye kimu ku bimaliriza ebizibu by'oyo gw'abadde alwanagana naye. Okutta abantu n'olwekyo tewabaawo okuvunvubika mu nsonga eya Sseolanya. Abantu bazze bafa. Kati tojja kuŋŋamba Lokech teyafa butwa, gundi teyafa butwa nga lipooti tezivaayo. Ffe abakulembeze kati tuvunaanyizibwa okubuulirwa. In fact, that's what I was talking about. Yes. Kali mu 2 wali kasaako kalaga ennaku z'omwezi nga 4 August Museveni probes Olanya poisoning. Yali munnamawulire. Naye yali yawandiika bitya munnamawulire. Order. Mwami Kakooza tonafuya bannamawulire. Kakati Singa ekyo kyali kikyamu bandimuyise okuva mu for mwezi question. ogwokuna kubanga amawulire ago bw'ogasoma gagamba nti pulezidenti yennyini ye yeeterawo akakiiko akake ku bubwe naye na buli kati tekatubuulira Banoonyereze. Omanyi lwaki njagala Mwami Kakooza oleme kunafuya munnamawulire oyo? Simunafuya. Anti wulira kye ŋŋamba. Munnamawulire. Wulira kye ŋŋamba. By then Jacob yali yakava e Bungereza. Nsuubira bandibadde bazze ng'akuva e Bungereza alipooti weeri nti it's cancer. Now lwaki ate pulezidenti yagamba banoonyereze ku poison ng'oli ava mu ddwaliro e Bungereza? mukulu kaddu n'ekirala nze bw'oyanguwa kubanga gavumenti eno teyinza kwejeerera. Si gwe gusoosoola nnyo okufuna ebizibu ku lwa gavumenti. Ono ayogedde ne mu gyekinaana nga yeekalakasa mu 9 e Makerere. Era gavumenti yamukuba amasasi ebyenda ne biyiika. Kati toyinza kuŋŋamba nze nkyogera nga nkimanyi. Nkimanyi bulungi. Yafuna obulemu mu baamukuba amasasi ebyenda ne biyiika. Let me put it right. Mu 9 waliwo okwekalakasa kw'abayizi weewaawo saaliyo naye at least mbadde mawulire. Mao nga ye guild president, Olanya nga ye speaker wa guild. Mu kwekalakasa okwo kwaliwo baatuuka ne bagenda mu gye bayita Freedom Square. Olanya nga ayambadde undergraduate gown akakamyufu ke bambala ng'ayogerako eri abayizi. Abasirikale ne bajja baakuba abayizi 2 baafiirawo, Olanya ne bamukuba essasi. Ke bayita spleen mu Luganda ndoza ke tuyita akabengo. Bakataago pancreas. Naye spleen ke kabengo. Baamukuba essasi n'agwa. Era baali babala nti emirambo giri 3. Baamugyawo ne bamutwala e Mulago nga spleen esesebuse ne bamulongoosa. Spleen ebadde teriimu mu bulamu bwe. Spleen y'emu kwekola gundi ezo cells immunity y'okubeera high. N'olwekyo nze nno nabadde njagala kwejjereza ŋŋambe nti poliisi ya Uganda ye yasse Olanya. Kuba poliisi ye yamukuba amasasi. Spleen ye producing cells ne immunity y'omubiri neeba ng'eri down nga buli ekijja kimumenyaamenya omubiri. Kati ku byombi toyinza kugamba. Gavumenti ebanga egamba nti teyaweereddwa butwa. Kale kibanga oli okujja nti oluyi lw'enkukubye leero si lwe lwakusse. Ufudde lwa luli lwenna kuba. Kati kansala Seero gwe bw'oŋŋamba nti yafudde kansa wa Mubyenda kitegeeza kansala Seero ya developing kuvaawo. Wewe spleen nga bagikubye. Kati n'olwekyo nkugambye tetugamba mu butwa ngeri tuli yonna ku kansoli ffe twagala okunoonyereza. tetulina bantu bali abagamba nti butwa si toyinza kukanga nti siwulira abyogerako. Taata yagambye nti bamuwa taata kye yayogedde. si ffe taata twewuunya lwaki taata aganye ripooti z'abasawo oluvannyuma lw'okuwulira lipooti okwogera kwa taata n'okuwulira okwogera kw'abasawo gavumenti kyerina okukola today kwe kuharmonizinga position zombi enoonyereze ezuule taata kyayogera kiri mu ensa kati biringa wano n'abasawo mu kifo ky'okugamba nti gwe byoyogera bifu tukwate tukusibe. Ensonga efaanana bweti yaliwokko wano omubaka Mulamba n'afa ne bagamba nti yafudde butwa. Eyo naliyo mu paalamenti ne twekalakaasa ne bagamba nti wabeewo okunoonyereza ne tufuna dokita bamuyita Onzivuwa ne tumuteekako ne dokita Balyomunsi nga twagala bagende yali Balyomunsi Medad biteekerezo ne Onzivuwa ne yali ow'abakozi yani Lyomoki. Gavumenti netukanga ne gati waba wayogera nti yafudde butwa tewaba Onzivuwa ne bamukwatira ku kisaawe Balyomunsi n'afuuka minisita kati ne biggwa. Kakati tosobola kuŋŋamba erirudda wa nga abakirimu kati bwe yali amaliriza ebizibu bya President Museveni yabawo bwa minisita. Njagala okutegeeza eggwanga lino nga mmaliriza bwe tutatandike kukola ku bintu bino
n'ewaffe bijja mu maka gaffe. Tuyina okukanula eriiso ne tugamba nti ekitta bantu kikomezebwe nga tunoonyereza ne tusonga we kiva. Abamu bafa masasi, abalala kakati bagambye bafudde butwa, abalala naye mmwe munalowooza abafa tewakyaliwo omujege afa. N'omujege yandifudde bagamba baamukutte akasuka ejjinja alikube ku motoka ya gavumenti. Njagala okutegeeza muyina okumanya nti ekitta bantu kirina okukolebwako kigiwe. Akati amagezi gempa ngenze kikonyogo tuveeyo ku nsonga eyo. kano katononyesa akagwinaki nze kyembawo amagezi kiri kimu, don't die. When you die you're finished. Tofa saba katonda aleme kutta laso nebyogamba nti banagenda Can I hear that again? tofa magezi golina kukubanga gwe tofa, that's all. Yakuteekamu Did I get anything from it? Yes, It makes sense. Bw'ofa you're finished. oba owedde. Ne bwe banayogera biki, you're finished. Don't die. That is the meaning behind it. Kaakati kangende. obuyinza obwo Mukama yabwesigaliza. Don't die. Bw'ofa Kansookewo kikunyogo. Yes, sir. Tuli ku ogala abantu tebafa naye ebiri erinvuddeyo yonna mumaze okwogera.